akubakola koddogo abajonkezi wafujjo kati bantu bonna bali mu kukankana buli omate wafujjo kati effujjo ly'eddogo is stubborn, rude and arrogant. Is stubborn, rude and arrogant. No nonsense. Kati yayogera kyawulira muli ng'amanyi gyakikukubye ogenda kureactinga. Omuntu bw'awulira eddogo kubanga yeeyimbira lubaale owe yamutereeza lubaale w'ekika yasamira amayembe ge ye yagatereeza n'olaba olinga dda ku social media mabaali mayembe gatereeza gali luddawa kumanya ejjembe lye bayitamu okutereeza bwe lifaanana ojja tutiisatiisa namu mutwaliikiriza naye nga kyekiri kamaliriza ensonga ya disciplinary committees munoonye institutions kati nga Buganda Kingdom gyendimu gyenkulembererako bene gye yasiima erimu ow'ebyemizannyo n'ebitone minisita gy'ali e Mengo mugende Kenzo ne Sindi nabo mubataaginge eno leero nakoze yakutaaginga yes Kenzo ne Sindi mugende Mengo mufune minisita w'ebitone n'ebyemizannyo n'okwesanyusaamu b'okwewummuzaamu mutuule naye abawe ekifaananyi ekyo kye mwandibadde muyitamu okukola disciplinary committee munoonyeko regions ez'enjawulo abakulukulumu abaliyo bakabaka oba abaweebwa ebiki ebitiibwa abakulembeze b'okuyimba kati kulimu abantu ab'amawanga agaaki g'enjawulo nze nasooka okugamba wano omuntu ava atya ewaabwe n'atayimba mu lulwe waabwe kuwemula najja n'ayimba mu lwaffe mu kuwemula oyo abe nga naye agambako nti olulimi lw'oyimbiramu n'owemula si lulwo bino byennyini bikyuse mu lwammwe oba ogenda okubaayo sho tutandike okuba nga tutereeza industry nga erimu okutya kuba eba erimu etteeka erivunaana oyo aba yeeyisize neeyisa ki embi ate nga mukimanyi bwe muyimba ennyimba temuziteekako agent myaka 18 kudda waggulu oli omwana agera kutuusa n'agamba abadde bampaako obujulizi nti nnakubye omuntu ne mutta bayimbi kati omuyimbi kalebule asibya era oyo mwana ndooza lwakuba tayagala basiba bonna babadde balina obbasiba bonna penge bandi munonyeeyo Interpol yandi munonyeeyo yegayiridde abantu beetonze penge bandi kunonyeeyo mubuukira nnyo naye bamutaginga kalebule nze mbabulira tteeka nze nkola mu FIDA kola ne bannamateeka kalebule asibya myezi gyo 6 bwe bakusonyiwa emyezi emeka n'okola community work kalebule asibya kati mwenna baweebwa ssente ku social media ne muvuma nga muli kalebule lw'olisanga ategeera etteeka bali kunoonya ne bakusiba kwolwo olimanya nti kalebule ssente ya kalebule teriika bagamba mbu ogunda ebintu by'oku social media teri kuwaaba towerabira we sharinga commentinga likes tuzaagala mubungi ate subscribing go sharinga mugambirewo nti nkuwadde nkusharingidde subscribing awe kintu kitambule basi wazirabinga baziyitingana waliyo boda ku boda waliyo Fangon Forest bus mwana wa Fangon Forest manyi yabaga mambo yatandika yaleta bus nchaine chimpu ekintawanya omuntu basi eyo ejjetya ekkololo mukujja tetwagiraba ne mukuyingira ekkololo tetwagiraba tugiraba nga omukulu afuluma ne basi yejevugira kakati olutalo lubaddeawo wakati w'abantu ababiri naye n'agamba nedda andete basi era waliwo yellow bus
omukulu Kamiri boda tu bagita boda tu boda kati ezo basi tetumanyi nazo tuzisabira busabizi zisobole kubanga tezesanga mu kkubo kubanga buzesanga mu kkubo ekiddako naye Mukama bwakuwanga okutegeera weebazanga Katonda otegeera dinto nze nkisaba nnyo n'abaana nkisaba nnyo nze nga nsirize nga Mukama abaana bange bawe okumanya n'okutegeera kikulu nnyo ekyo ebyo bintu bikulu ate kibi nnyo oyo mwana wa Narupo wewe twali twogerako naga mpasi wagamba obukadde magezi konze yenaganga yakaddiwa nago omuntu omukulu nga yakaddiwa n'amagezi anyumirwa obukulu bwe bw'anyumirwa obukulu bwe ne byakoze bimunyumira naye waliwo omuntu akuze atandise okukaabira mu bye yakola ekiseera ky'okukaaba kyamuyitako kale we yandibadde akkakkanidde ate ali mu miranga otegeeza kya bw'olaba nga Kamiliyoni ali mu ssanyu emyaka gy'ayimbidde eryo ssanyu lwakinene eryo ssanyu bw'obeera ggwe eryo ssanyu waliwo ekivulu kyategeka ne kimusala eryo ssanyu yanukula sikubuuziza biri eryo ssanyu kati yalina okutubuulira nti ssanyu oba si ssanyu nina abaana bange manyi beera nabo ne tunyumya mulimu ba adolescent jjajja omanyi omuntu gwayita adolescent jjajja tomumanyi olabi wa Tonazi media adolescent jjajja ye muntu ali mu myaka gyange naye ng'akyekola eby'abato nga yabiyitako ng'omuwala omuto bw'ayambala kamini awulira nga kamuluma ne kamusaaliza n'agenda n'akagula ng'omuwala omuto bw'akola akagato n'akagira nga naye awulira kamuluma kamusaaliza n'agenda n'akagula olwo bw'alaba ebbere nga lisunda n'atekamu n'alipampinga abeera mpiseeko oyo y'adolescent jjajja aba mpiseeko oyo era nze abaana ngamanyi bamanyi okungamba mama Adoolo ko nzaalibwa nze mbayita ba Adoolo bwe mbayita ba Adoolo nti aba teyakula obutofaali ng'avubuka obw'ekivubuka bw'ayiika bungi kati bwe yalina okukola mu myaka egyo ng'alina stage gye yabuuka kati bw'alaba mu myaka egyo ga nti kati nkuze stage gye yabuuka waliwo agigenzeemu agikoze bulungi n'ayagala dde afaanane stage eri gye yali akoze ekyo kati ye Kamiri myaka 4 ng'oyimba ebyo byonna yandibadde yabikola byonna yandibadde yabikola dda kubanga ebivulu bya bbaasi abiyimbye yayimba ne tubonga naawe sente ze zisooka ze yandibadde aguzeemu ne bbaasi boda tu boda boda tuki buli kimu kirina ekiseera kyakyo tekirina kiseera kyakyo gwe bw'okiraba naye byonna gye biggweera abantu abo beetaddemu entalo ze bazenga boogera entalo naye kuba tubadde tetulina social media Misaaki bwakubulira entalo eziri mu kuyimba Sebata bwakutendera entalo eziri mu kuyimba leka gundi ani ono mwana Seremba gwe nsinga okwagala mu bakadongo kamu yaddirira mwannyinaze Sebata Fred Seremba Sebbale Fred Seremba mutabani wa Sebadduka Christopher oyo alina n'emiranga gye gimu nagimanya nako Vincent Segawo okutuuka okuva mu kuyimba bamuwambako ne bamusuula mu mabira ng'ategese show eri waggulu ekazo yagirangira omwezi mulamba oyo si yategeka wano ng'alondemu omukyala yoyo yategeka show n'agirangira omwezi mulamba ekazo ebebule wiki ennaku 3 oli najja namuga nti nja kukubira mu kivulu ko ye nga bano ziraba munno yatimba dda agenda wa wiki ejja ngebule ennaku 3 tugeze yajja lwaku 3 ng'olwokuna olwokutaano olw'omukaga yeki yesho ne bamubuzaawo sho teyagikola ng'alanze adde mu ssente ze zonna ez'entalo z'abayimbi naye bw'otunuulira yakikola kubanga era twamutegeera yasooka mmuteekako nti musezi mbu bamukwatidde ku malaalo
oyo nakambuzo eyawamba omuntu bwaga naye bombi sawe no bonna bava dda mu kuyimba wali ofaaki kubesi tekungulwa mazima wali omulwana kuyimba wali Vincent Sega watakyayimba naawe tokyayimba nkubuuza wali ofaaki misa kyokugulu kwali ku muti era ekyo kyembuuza Kamiiri afaaki talina lutalo ayina ki kati akola byawulira byayagala obudde bwabyo babituusa yagamba ki bwe yali ku live ng'agamba mbu yabadde asindika palasi okulwana aliye manyi mulimu emboozi eziva mu muntu omukulu omwana byayimba nti emuntu byoyogera bye biraga nti otabuka omuntu omukulu bw'ayogera tebakibuusa maki maaso Kamiliyoni muntu mukulu era ensonga yayogera ne byakola babitwalira mu perspective eri muntu muki mukulu you are 50 era Kamiri n'amala agamba nti tugenda kuyimirira wali eruweero nga wakayisa ku minzaani emmotoka teri kuyita waabo abavubuka gye bava toyinza kumanya abawagizi be nga bonna bali awo mubabuuza bakoze kiki ekiriwo nti anti buli omu alina nakugamba wano nti buli omu alina abamwagala buli omu alina abamukola ki bamwagala gwe gy'oli okola ebisanyusa abakuwagira olina gy'okola olutalo kuba takwagala banyiiza olumba oli alien naye abamwagala bangi otuuka otya okuba nga oteesetinga omuntu nti yasse omuntu mpalana nabaki ekutuusa ku ekyo bamusibe buzira mada ofaaki kituufu mugamba tamanyi kuyimba tamanyi kuyimba naye abamwagala bo baagala ekyo akapande wasomye bubi ekyo kye baagala mu ye naawe abakwagala baagala kiriwa kiri bwe banaamutwala eruzira ng'omusetinze nti yasse omuntu ogenda kuyimba ebibye oba audiensi ye ogenda gitwala bukya ku makya ng'ekeera ruzira togiraba nako audiensi ye bagambye egenda kwagala omwana oyo mumulabanga atalina magezi naye ategeera yabagamba Uganda ffenna etumala tukakkane Uganda ffenna etukola ki etumala kwata enemezo ogiraba oyinako akatundu nange nnako so n'abalala bajja wali buli omu afunako akaki akatundu ye Uganda kwatako okutte kanyweze okitegeera bw'abanga yakayimbira emyaka 3 jazze mu industry ayina byalaga etulumya omutwe ayina abamwenyumirizaamu baasitudde mu bbanga ettono taata owalabuse ku tiipu ozze 10 ogudde ku ttaka tu ovuganya ne mutabani wo ofaaki n'ensi Kamiiri ebibumba bikuluma ebyenda bikuluma ani yazikuluma obusajja bukuluma enziku ekuluma n'obwongo bukuluma atugamba abawagizi ba alien skin mumutama ajja tutama kwa kuliko ne bajjajja baffe kakati waba olowooza nti olina generation eri eyenkana alien kuliko neye yaffe nga nkulu nga nze lwaki nze ndi ku alien manyifu abaakula tutulugunyizibwa okula weekyaye abakulira mu mbeera y'okwasolinga ekyo kituufu otukesa n'ogamba gwe kenyini weyatulya nti nze navaako nasiimuuka nze nkugambye okukulumya sikirinaamu sitaani kubanga omutima gwange nakula gugumye omutima gwange nakula gukoze eki gugumye gwekyawa
kati bwe mba neerwanako okwefuula kyendi bwe nojja eri obeerewo wakati onziyiza okutuuka gye ndaga nkutta. Teweekanga mbonyeebonye ekimala neerwanyeeko neetuusizza we neetuusizza goolo yange nteeka mu limelight yeeri wali gwe nobeera obusitako wali nkugjawo naawe. Asuubire seekiikise mu kkubo lyo kubanga munnaani. Kati mugenderere abantu, omuntu bw'omulaba leka mugwirako ddalu kuba tomanyi background ye. Omuntu aba ne background, mwana liri puzzle yakabira mukama nti gwe nkwe background yange. Omuntu yerwanako okutuuka waali. Naye kyamugudde kanya akinyumiza kabana n'abazuku. Ekya. Yagenze pakwati okuyimba. Nawe wuba akagoye. Oba waliwo yabadde muyimbi. Abayimbi beeyo oba waliwo yagambye abawagizi temumuwanikira mukono. Tebamumanyi. Tebamumanyi. Filipizo n'agamba nti mu Uganda waliwo obuuza liri puzzle nga tebamumanyi. Tebamumanyi. Kati olaba omwana no kyabadde akola ng'azimba fan base ye ali yeni ne yeteekamu n'atambula. Kati muliwo omuyimbi ayimbidde mu Kampala emyaka n'emyaka nga n'okubukako genda Essoro tyalabanga wala. Yompa atekawo kiremye aleme kukola ki? Tuukayo. Mulimu omuntu ng'azimbye fan base nga bwe wanaatuuka bajja kuba bamutegeera. Okitegeera kati liri puzzle tanakuwala tandika okuvaayo otandika okugenda okutambula ozimbe liri gundi fani ki besiyo fani besiyo naye abo abaana be mbadde njogerako nti omwana ava emabega nga alina embeera jjajja akola ki jjajja azimba amaze okutubaako waatuuka nga gw'ovaayo n'amayinja yali tannaba kuvaayo wali luddawa senga wagamulagirawo nti gwe mune tugeza nga n'ojjayo omutwe n'atayingira industry. Oba ekizibu kya luyi. Kitya? Bamanyi waliwo oluyi. Era balumba mulumbe bayita muyite. Omwana agamba bampita. N'agenda nga manyi muyimbi munne yamukoze eki? Yamuyise. Okutuuka ali n'amukuba. Tebamanyi. Era Kamiiri agamba ye yalagira. Anti tebamanyi oluyi lunaavaamu bino byonna. Anti Kamiiri agamba ye yalagira palaso. Kati Kamiiri jjajja afaaki. Anti oluyi tebamanya nti lunaavaamu bino. Omanyi mutayiza okusitula n'akuteeka ku ddaala erisooka n'ofuna amaanyi agadda ku lyokubiri. Agenda okulaba ng'oyambuka. Ani yasitula ani? Oba oluyi lwe lwaleeta ebyo. Ani yaleeta omwana we? Anti wamala kubaawo oluyi netulyoka tugenda. Yali amaze okwereeta. Bano bonna kyekibaluma olwokuba balina omuze okugamba gundi nze namuleeta oyo yayita mu mikono gyange. Alien self-made. Alien self-made. Ono jjajja wa fango ni kweli. Kati bwe tugendere ffe ba self-made tuli dangerous. Very, very dangerous. Ffe ba self-made tukuze tuhasolinga. Sekugambye ndi muwagizi we NRM. Naye bw'ontambaala obubi. Tewakyogedde dda. Mbadde nkusuubira kubeera mu mambuka g'eggwanga. Sirinaako kajanja. Nze sitijja. Kubanga mu kkula kwange nga neerwanako sirina kajanja. Oli muko. Saagala kulimba muntu nti nkwagala nnyo nja kubeerawo buli ssaawa leero nejjo. Bwe mba nkwagala nti kitegeeza nti ngenda kukuleebeeta. Nze sireebeeta. Ofeffeta mu Wakiso. Kubanga bwe nali ntulugunyizibwa nga nkula neerwanako okubeerawo na training okubeera mmi. Amummi. Eyo yali yeni. Is he. Kati gwayagala omulipira olage nti gw'omuleese gw'omukoze otya bw'abejjako lwe lutalo. Ali self-made. Nze nalujja mu Nansana neerandiza nzeka Wakiso yonna. Mukwasa maakwange nga nnoonya akaluka Ian mwe bantegeera Wakiso yonna. Fane naafu nga famire yange yeetoolodde Wakiso yonna. Tugenda kadda mu buto. Nabadde Busukuma. Be nabadde nabo ne mpita maama wange. Kati maama teyasoose kuntegeera akuze.
kati atuuka bati ku line Peter mugamba maama katale taata yabadde naye naga Nalujja kanali nagamba omumanyi konzo oyo kajja ababuuza amannya nanga mwana wange waza nunga tata nazira Nalujja no taata wabeera Busukuma deputy mayor we Busukuma omuwala tubeera naye mu binaga Nalujja mwami Kiguli taatawo ne mugamba ne oli Lujja obwedda ali ku muzindaalo wano Lwamuge baba yazze mangu taka baba ndi bize ne mugamba obwedda akulaba aka Nalujja ne mugamba nze am self made family yange njina wakiso yonna ate bali well off na yenze njagala ekikumi kyange sikisabiriza aye saagalo zimpengo yagadde omanyire ona nasoboka ke kamanyira kali mu entertainment ompise nkuyimbidde omwana oyo era Alien mu mutaginge gundi ne mutuukeko Alien tandika okwetegereza n'okwegendereza abantu si buli mannyo nti nseko si buli mannyo nti aseka tandika okutta ku bigere n'abantu abakusuusuuta abo beegendereze n'abakujajjatta nabo beegendereze mu mutaginge Alien obadde olina enkola yo ebadde ekufudde ow'amaanyi ng'osirika simanyi yakugambye kutandika kwogera sirika asirise teyejjusa kubanga nekyonookola aba takimanyi ekiddako takitegera alaba bulabi ng'okikoze ne yeekanga obadde ozannya dayisiyo nga nnungi nnyo kati bw'oyogera batandise kye baali baagala batandise okikufunamu kuba butayogera abo bwali bubaluma kawutandise okwogera batandise okugyayo n'amaanyi gonna era bakozesa yagambye kye bakozesa ddayo osirike mukamoli ddayo osirike beekange bwekazi agenda baleetako ennyonyi fangoni ya strip agenda kuleeta ennyonyi fangoni Kamiri naye agigule okongojja emyaka gy'okukola gyonna egy'obuvubuka gyo waginywamu waragi n'enjaga kati oli mukulaluka bantu abamu twewummuzeeko emyaka tugiwe ekitiibwa mugenda kuleeta ki ennyonyi mutuleke namu we mugireetera tujja kumanya sente we zivudde mwe mumanyi Lumbu yabagamba tuli project ya Museveni mwe mumanyi naye nga kyekiri entertainment emyaka kati we tuli babebekulu bayimbiranga ku teepu ne banoonya zirediyo ezaali entono zibayamba okukuba obuki Gagamel boss tuli ku social media abo abantu balina entalaaba ate ng'ono omukulu yasooka baleeta bombi bano ababiri bebekulu yali nannyini kibiina bwe bamala okutabuka n'abaviira nabo bennyini ne batabuka n'ekibiina n'akiwamba n'akisigaza nga kiki firebase oli n'agenda ne yeekolera Gagamero oli n'abeera nti kitintale oli n'abeera ekawempe onaabeera ekamwokya ne baawula ono n'azimba kawempe oli n'azimba kamwokya oli ne yeezimbira ntinda kitintale okitegeera ndowooza nammwe bwandibadde nga bwe mwakola ali entasula kawempe yadde mwava ekawempe ne mudda kati emakindi gwe omwana gwe bawa ssente okudda ku social media okuvuma enkya banakwefulira nga bavuma gwe abakola ssente y'ekibi nno ng'ekaawa oluvannyuma n'ereeta ebiro ate kibi kiri ludda wa ereeta dayoriya kubanga nazzi kuno lwakuba amateeka g'e Uganda tegakola mu butakola kyova olaba abaana balaajana nti tukubwa poliisi tenyega ne bwe kibaamu nti Alien yakubye esituka amateeka ga Uganda poliisi mwebale nnyo kulaga nti temukola ne poliisi bagitagi
baba bagitaginga nze saagala kumanya temukola abaali bwe bagamba nti banetukubwa tenyega Fulufiga avumye ensi yonna nga poliisi tebale bamukuba lwe baavaayo poliisi mwebale nnyo obutakola nebagitaginga Fulufiga ta complaining ngako be bamukuba naye agamba aloopa buli kaseera emisango naye kati ali eniskini bwe babanga kuyimba NRM kwe kubaluma kuleke ogenza okubeera kyoli ng'NRM teri mu kalulu era 2021 wafuuka kyoli nga toliyimbira NRM baleke kubanga toyinza kubanga bakuyisa ejjinja n'oyimba abanupo ne bakukubira mu eyo yennyini laale NRM yakola ki ng'ogenze n'oyimbira Embaale n'oyimbira Lira ng'ate tofunye buzibu ng'oli mu kivu NRM yakola ki kati ebintu ebimu tandika okwettera ebigere bwebadde olina sente zo olina obwongo bwo baselefu medi mukama yatuwa ekisa tulina feva kapati yaleeta obuzibu tetulemererwa naye ayimbe ayina ezize ze nzijukirako namanyako olutalo olutonokoko oyo papa wa Eagles yayagala okudda mu luyimba lwa Sebatta n'alumumma naye ng'okusaba oluyimba baategekako show Nakivubo nga baagala agenda ayimbe n'abagamba ze Nakivubo mukuba ogwo omu ate kati mukoze abantu 10 tugende ffenna Nakivubo tunaagabana tutya kizibu bwe yagala ne bamuggulako olutalo nti tayagaliza aloga banne ne weebuuza owakadonkamu n'owa bandi byali bikwataganirawa we bigattira weewa kati abayimbi mutandika okukula era mwe abalina zi umama Masindi nyumba yange ya syndicate anti nze nina ennaku kani ono mutabani wa Afande Lieutenant bwe baatulaze yani ani Bawanya Mutoolo omwana wa mukuru the late tired yani kano property oli chefali omukuru Kenzo Federation mukuru Kenzo nawe Sindi ali mu umma mukkirize abayimbi abawumulamuko katono mubasembeze ku boodi ezo mukoleyo disciplinary committees awo kituufu nnyo ekyo entertainment organizations ezitandikiddwawo mukole disciplinary committees nga ziyina etteeka anyooma avunaanibwa era nga bw'anyooma amanyi nti bwenyooma banteekako kino kyekiddako tewali kuyimba show bbiri ezo ennene munoonye institutions eziri wano nga z'amaanyi omuyimbi avaawa nti Mbarara yakoze ensobi eno nene tumitanga federation oba umma n'agaana ani munene Mbarara awulirwa bwe tulina okuyitamu okuba nga ono ategeera kye tumukola ki kye tumugamba mutandika okutuuza emiti egijja otherwise industry weddemu supu eggwawo kubanga nze nandirese abatono abatone b'ebiriga n'engero weeziri katabo kange nkaagala okaleeta engero weeziri nti baleke beebirige ng'ogwayagala yali waggulu baleke bagwe eggayaŋŋano nga gwayagala yali waggulu yakuba abo batona baki naye bw'abeera wansi mubataase mulwanira ki naye baleke bagwe eggayaŋŋano nga gwayagala yali ki yali waggulu kati nze sirimu abo baleke bagwe eggayaŋŋano nze njagala okubanga buli omu alekera munne emiki emirembe emyaka gyo giwa ekitiibwa beera bwakyakulabirako naye supiidi gy'oddiddeko wansi ng'owanuse kasolya ekusuula
ekusuula kati singa balina advisory committees oyo baba bamuyitanga mukulu munnaabwe jangu Sonko gye tulabe namulabako mukulu munne ng'amugambyeko naye ndowooza engeri gye bakulidde mu kunyooma n'obutawa bitiibwa abantu yamugaya naye okuba yawulira kubanga omukulu John Segawa twalabako ku Sizi Fire kubanga omuliro gwali mukambwe eka tolaba mukulu Segawa yamugambako ate Segawa tewali atamuwa kitiibwa kubanga naye yali alumbyani gatemu entertainment gyalimu naye erimu enki talina nabudde entalo naye muwagizi waali eni omuntu osirika kati bino byetwogera yadde empagira aliyeni mwagala ng'omuntu munze muli nkifiiringa I feel that mwagala naye tekitegeeza nti nina omuwagira okukola effujjo bw'aba alina waalikoze eki naye ebiseera ebisinga olaba nga be bamutinkuula areactinge bakulembeze kyareactinze namunaye njogera saagala kubeera ku lisiti okitegeera oba obeerako batobeerako gwomanyi nze nagamba ekyosiga kyokungula mutandika okukungula gwomanyi abantu abali ku lisiti bonna baliko mikwano gye ate bonna baavayo nga kati batandise okwegaana munaye penge yagamba nze sina naye nga kyenasosako ntwetegereza abantu ffenna abantu abatulya obubi twalyako nabo mu suwaani emu ffenna abalabe baffe kati atula naga omukazi ogwo guvaawo ddi omukazi oyo yantama nga ne waali 1000 gwe wamuteekawo twasolako mu buliri obumu kati ebyo bibaawo si bye bisoose omusajja yava n'agenda n'akola vidiyo n'agamba naye munaye ky'abantu banoonyeza akavidiyo omusajja we yakolera effujjo tetukalaba kali luddawo yakubira omuntu kyokka ng'ate ne mabega obadde ogamba amaanyi tegalya oyo naye alina ekikyamu bwekuba n'ekikyamu industry ya entertainment leka enyumire abantu nze nabagamba wano nakati omumbejja mukama wange yakizzeemu awo natuna bwe twali emboozi n'akyogera nagatulwana nakuzza abantu mu theatre kulaba mizannyo nga gw'obiyita ebyangu industry y'okuyimba ebadde yekyasigaza ku bantu kamu natandika okwekola ebyo nga abantu baddayo mu maka gaabwe nga batuula nga basirika era abamu batandisa kiro zakubategeka ebivuno ebitakola ki ekyemuzimba ate nga bintu emito gikyajja nze manyi nali manyi nti full figure yamuzaalukuka naye munaye maama asigala maama azaala ekibi akiwongera embeera bwe yatuuse nga nzibu nekugamba nti engero zigere azaala ekibi akiwongerera nze muntu ateryamu nkwe nze siri wankwe nze sirina nkwe siri munnanfuusi kyenjagala mba nkyagala oba wette musajja bwe yaleese lisiti y'abantu abajjonkezi maama Fangone n'agamba oyo omwana mulogo ajaba temumanyi gy'ava wesingo wana entwetwe ajja kubaleeta ekintu mujja kiwulira mumugendeko nagambe banna yakalonga bameka ati yabagamba kati takyasobola kubakuba kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 7 Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772
0725 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso akubakola koddogo abajonkezi wafujjo kati bantu bonna bali mu kukankana buli omate wafujjo kati efujjo ly'eddogo is stubborn, rude and arrogant. Is stubborn, rude and arrogant. No sense. Kati yayogera kyawulira muli ng'amanyi gyakikukubye ogenda kureacting. Omuntu bw'awulira eddogo kubanga yeeyimbira lubaale owe yamutereeza lubaale w'ekika yasamira amayembe ge ye yagatereeza n'olaba olinga adda ku social media amabaali mayembe gatereeza gali luddawa omanye ejjembe libayitamu okutereeza bwe lifaanana. ojja tutiisatiisa namu mutuwalikiriza naye nga kyekiri kamaliriza ensonga ya disciplinary committees munoonye institutions kati nga Buganda Kingdom gyendimu gyenkulembererako bene gye yasiima erimu ow'ebyemizannyo n'ebitone minisita gy'ali Emmengo mugende Kenzo ne Cindy nabo mubataaginge eno leero nakoze yakutaaginga yes Kenzo ne Cindy mugende Emmengo mufune minisita w'ebitone n'ebyemizannyo n'okwesanyusaamu bw'okwewummuzaamu mutuule naye abawe ekifaananyi ekyo kye mwandibadde muyitamu okukola disciplinary committee munoonyeko regions ez'enjawulo abakulukulumu abaliyo bakabaka oba abaweebwa ebiki ebitiibwa abakulembeze kati kulimu abantu ab'amawanga agaki g'enjawulo nze nasooka okugamba wano omuntu ava atya ewaabwe n'atayimba mulirwe waabwe kuwemula najja nayimba mu lwaffe mu kuwemula oyo abe nga naye agambako nti olulimi lw'oyimbiramu n'owemula si lulwo bino byennyini bikyuse mu lwamu oba ogenda okubaayo show tutandike okuba nga tutereeza industry nga erimu okutya kuba eba erimu etteeka erivunaana oyo aba yeeyisize neeyisa ki embi ate nga mukimanyi bwe muyimba ennyimba temuziteekako agent myaka 18 kudda waggulu oli omwana agera kutuusa n'agamba abadde bampaako obujulizi nti nnakubye omuntu ne mutta bayimbi kati omuyimbi kalebule asibya era oyo mwana ndooza lwakuba tayagala basiba bonna babadde balina obbasiba bonna penge bandimunonyeeyo Interpol yandimunonyeeyo yegayiridde abantu beetonze penge bandikunonyeeyo mubuukira nnyo naye bamutagire kalebule nze mbabulira tteeka nze nkola mu fida kola ne bannamateeka kalebule asibya myezi gyo 6 bwe bakusonyiwa emyezi emeka n'okola community work kalebule asibya kati mwenna baweebwa ssente ku social media ne muvuma nga muli kalebule lw'olisanga ategeera etteeka bali kunoonya ne bakusiba kwolwo olimanya nti kalebule ssente ya kalebule teriika bagamba mbu ogunda ebintu by'oku social media teri kuwaaba nze nkugambye omulabi wa Tronaz Media nti lw'olibaera ku ssente y'okuvuma kalebule ng'oyogera kalebule ng'ovuma ku social media bw'olisanga amanye etteeka akusibye kwolwo olimanya nti ssente y'ekibi erumira kwolwo lwe bali kusiba olimanya nti ssente y'ekibi ekola ki erumira twejjemu nnyo obukyayi empalana entalo n'enge enge ye yetuusa ku muntu omuwayiriza ekinene nnyo nti yassa omuki oba mubi okusibako omwana w'omuntu ekintu ng'omanyi ddala ky'osibako tekiriiyo oba mubi n'okusinga hitira ate we kimulaza mwenna abaalimu eyo ne mulya ne ssente eyo yali yakibi musinga ne hitira nekyo si kinene basinga ne hitira obubi wano gwe tukyasomako eyawakula Ssematalo ow'okubiyitira bakyanoonya n'omulambo gwe gwabula n'eggumba lye lyabula naawe ali mu ekyo
apangira omuntu ng'omutaddeko ekinene nnyo ekyokutta omuntu era ne bakuwa ssente n'ozirya olumirize nti yasse oli mubi n'okusinga Hitler naye ze wange bammanyi bw'oba olwana Nalujja ng'omuntu Nalujja bwenkulemwa ndeka for good Tunaayiza naye bw'omanya nti onnemeddwa n'owa Nalujja omufuna kankwate ku mwana wa Nalujja nfune Nalujja obwongo bwo ne bukulimba ti Nalujja ono mufuna obulungi kanende ntandikire ku mwana we kunzo oyinza okunfunako 20% ku 100 nenerekerayo ekinaana naye ku mwana onfuna 100%. Bakambwe bati kubaana ku mwana wange ng'onoonya ofune Nalujja akulemye omugezi amanyi bagakigwanga emmumbwa nga yakimanyi oli bagambanga nti gundi oyo mulogo n'akugamba obulogo naye mulogo yakuloga ne bitakukwata kakyava akukungiriza nti oli muki oli mulogo waliwo yagambye okitegeera bino abantu beekubisa ebifaananyi beekwatisa vidiyo mb'oli n'amala amusanga ng'ava mu ssabo n'amukwata vidiyo oba n'amukuba ekifaananyi ajja kumuwaabira bajja kutunka anti era bakusiba kubanga in fact yabava mu kyaki tabakuba bifaananyi abava mu n'ekitali ekyo olaba workshops ze tubeeramu trainings ku form ku attendance kuliko obagira bakuba ebifaananyi you consent bw'ogamba nti no era baba bakuba bakugjamu lwaki okinkuba nga sakkiriza n'okiteekayo ku mutimbagano abantu amu bali mu kumenya mateeka naye babikola kuti banna bakureactinga bajja basiba nze nkola ne bannamateeka ndi nakyewa waabwe mmanye ekikusibya n'ekitakusibya kinkube nga sirina consent yange nze nkugambe nti kwata ku mwana wange onfuna 10 gwe kuba ekifaananyi ky'omwana wange wonna wookikubye ng'onoonya kuswaza Nalujja okitekeyo ku social media onfune 10 ku 10 100%. oli wafunye 80 100% ku lw'omwana tubiisane era lyeni wannumye nnyo otawawaabira bakalebula abo owali ogenda mukwasizaako ayinza okuba abantu bagwanamu ku mateeka omanye kyongedde okubanga kisiba kalebula okwo kubulawo tteeka libanywa bakwatako omu naye ye yamanya kabaka yankutte era yo teyaddayo kulumbayo n'asigala ng'ate akola ebirala mbalala abaana bagambye ngaakogga buli lunaku pressure ageza amatama mwato bwakogga bwagejja oyo bwe bali basibako ebyo byemukola ebibonoonera future weesiga ekifaananyi nga olina kyoyagala naye nga gwe bakusindisa okikuwa alina oluganda kwoli gwobadde okubako enjiri y'obulimba mazima bagambe genda olabe gundi ngazi y'ekifaananyi n'okijja wano mulekerawo okulabira ebintu mu box mulekerawo birabira ku kaadi ya munyagwa ey'olusaniya mukirabire ku maapu ku muceere gwaffe nedda nalwo lugazi kyengeza kukulaga nti nalwo lugazi naye ate luyinza okuba olutono mu ndaba yeyeeki ey'ebintu naye mwenna lubamala nze kyendaba kyekifaananyi kya munyagwa naye raba ekintu ng'okigaziyiza olwaliro oli ku social media oli ku bulimba naye bw'omanyi nti bulimba bakuwadde ssente obupike naye enkya bujja kukya ng'olina ky'oyagala naye nga gw'ogenda okuba nga okiyitamu okifuna alina oluganda kw'oli gwe wali okuba sigambye nti nga faaniwe kati ojja kujja kudwalira nabweru social media yanjiraba face nzimanyi nina okuyamba okanga gwabadde akuba muzzukulu bakama bange bamanyi waliwo ajja nga ayagala kulongoosebwa ne bagamba mulabe Nalujja connecting ku kulongoosebwa okw'obwereere
ngalina amalwaliro gyensobola okukusindika n'olongoosebwa ku bwereere nga nze nkubyeyo essimu ojje ng'omuntu we yeetaaga that service kyokka nga muzzukulu gw'obadde oba maaso oba aniya oba bizimba oba kiki byonna kuba nze nali funa mpeerezayo abana babalongoosa ku bwereere ojje ng'obadde Kalebule olina gw'okuba naye ng'oli mwagala ng'emyali endi mwagala ng'omuntu Jaja Fangoni akugambye naye nga Kalebule si mulungi ekyo tukibagamba Kalebule leka kulya ssente ya kibi Kalebule kibi kuba oyogera obulimba ne Bayibuli gy'osoma eggamba oleka ng'okuwaayiriza naye zo bazisoma anti nze kye nabagamba diversion gye baatuwa tugende n'ekyo kye baatuwa Bayibuli egamba oleka ng'okuwaayiriza n'okulimba abo bonna abali ku social media balina enzikiriza zaabwe ze bakola ki ze balimu bye bakola bigenda n'enzikiriza ze balina kuba obuwangwa baabuvaamu obwaffe obuwangwa ffe ng'abasamize baabiddukamu sitaani naye ffe obusamize Kalebule n'obulimba nga jjajja ajja nakkuba emiggo lubaale ng'olimbye amayembe tegalimba era yolyogera mazima mutabani wange wa Nalupu yagambye ne maama abakadde muli babi temutereka byama tuba amayembe gonna gali kumwe abakadde kati Museveni lwaki ayogedde nti Kenzo nedda mufu abasamira amayembe gali kufa abakadde mutatulina byama muzeeyi yayogera kituufu kuba yalina okubabuulira era yaddamu n'amubuuza nti obadde nga abantu wabagamba oba okyekuumidde yali akyekuumidde yagamba simanyi kami oyo mwana yayogeranga story ya maama nakula ne maama n'afa nembeera ku street abantu bonna mbu baatidde yagamba muna yali tayagala limelight yali tayagala kulaba nga mumutya yali wa bulijjo nga wa bulijjo bani bakitegeera nti waliwo omukululo naye nga kyekyo omulaba wa Tonazi Media tuyinza obutasukka wano kubuulidde obitegedde tetujja kudda mu kwetonda nti ate bannange kino abakuba bannammwe ebifaananyi nga bava mu ssabo mukube n'abo abava mu kyaki nebabiteekeyo bw'omulaba wano ng'ava nebadda nze nkyakkiriza enzikiriza yange ey'abajjajja abaana ba social media balina ebigambo naye nga tubagamba nti mwongere okusharinga okukomentinga likes okone mukadde wali nti buli kyetuteekayo osobola okuba nga okifuna tujja sukka wano tubagamba mubeere bulungi mweraba